Robert Kyagulanyi Bobi Wine bwe yali atandika olugendo lwe ebweru w'eggwanga, abo abakolera mwami Yoweri Kaguta tibahabulwa, abaamanya ebigenda okuva mu lugendo lwe yatindigga ng'ogenda mu mawanga g'Abakyeruppe batandika okumukuba nga bagamba mbu akolagana n'abo abawagira omukwano gw'ebikukujju. Bigambo bye bimu bye byali byogerwa ne mukama waabwe Yoweri Kaguta tibahabulwa nga bagamba nti Kyagulanyi bw'afuluma n'agenda ebweru w'eggwanga by'abadiringiramu bye byaba n'ab'omukwano ogw'ebikukujju. Later on enjiri yatandika okukyuka, ebyo ne bikoma oluvannyuma lwa Donald Trump okuvaayo n'alangirira nga gavumenti ya Uganda bwe yalinga efuna obukadde buna buli mwaka okuva mu LGBTQI community. Ne batandika enjiri empya yeriwa Kyagulanyi akolagana ne Bakyeruppe era baagala kutunda Uganda. Kyagulanyi ayina abamuvujjirira mbu bali Bulaaya era nga be Bakyeruppe. Owange ne tugamba nti Kyagulanyi ono avujjirwa Bakyeruppe nga tuwulira nti Kyagulanyi y'omu gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta tibahabulwa gyeddukira mu abo bennyini abamuvujjirira okulaba nti ate nayo efunayo ekigulira magala eddiba. Ebigambo kyaddaaki mwami Yoweri Kaguta tibahabulwa bimuyitiriddeko ne bifubutuka mu kamwa ke nga nti bibadde bimutuga. Avuddeyo bw'atyo ng'akangakanga ng'enkola ye bw'etera okubeera, wange emyaka gyonna ana nakugamba nti tetubadde nga tukulemberwa mwami tibahabulwa kuba abadde mutegeevu nnyo oba abadde mugezi nnyo. Nedda, tubadde tukulemberwa mwami Yoweri Kaguta tibahabulwa ng'atufuga mu nfuga gy'abadde atufugamu olw'obutamanya bwaffe. Era bangi babadde bamulaba ng'omuntu omutegeevu okkira abalala. Kumbe ate bwe tumuyingidde deep ne tumutegeera, otegeeredde nti no munnange emyaka gyaffaana gyonna gifudde toge. Tubadde tufugibwa omuntu gwe tubadde tutwala nti nno yategeerera ennyo eggwanga lino okulaba nti alyongerayo, kumbe ate ebigendererwa bye bibadde birala. Tebabangako bategeevu nga bwe babadde beetwala kuba kubanga omuntu yenna ng'alengerera wala era ng'akuba ttooki ng'era ddala byonna byonna bimuyingira mu mutwe abiinitializinga ne bimuyingira bulungi era n'abaako kyabijjamu. Leero yalibadde takugamba nti Kyagulanyi ayagala kukola buyeekero oba butujju ku ggwanga lino. Eriyo mbu abagambibwa okuba nti baavudde mu NUP ne beegatta ku NRM. Bangi bano baali ba agenti ba NRM abajja ne beegatta ku NUP nga balinda lunaku mulindwa lwe bagenda okuddayo ewa kitaabwe mu NRM. Kati mwami tibahabulwa yonna gy'atambulira bantu be bamu bagenda abungeeta nabo ng'agamba nga bwafunye ba convert okuva mu NUP ne bamwegattako mu NRM. Nedda, majority ku bo baali bammemba ba NRM. Wabula olw'okubeera nti baali tebakoleddwako nga gavumenti ebakanyuga ettale ne baagala nabo bafune engeri gye batetenkanya okudda mu kintu. Njagala mukijjukire nti kino kibadde nga kijja kikolebwa ne ba socialite ab'enjawulo abakolera gavumenti propaganda. Mubadde nga mujja mulaba abantu nga ye omulimu gwe gwakuuta kadingidi eri gavumenti oluvannyuma n'akyuka. Bw'akyuka atandika okukuba gavumenti yennyini gy'abadde akuutira akadingidi. Olwo gavumenti eno gy'abadde akuutira akadingidi bw'emala okumuwaayo ekyoja mu miro ng'addayo ng'akola omulimu gwe omutongole gwe gw'aba propagandist. Era mwami tibahabulwa ekimu ku bimukuumiddewo be bantu abagwa mu ttuluba eryo nga bano mubaamu ababaka ab'ebitundu eby'enjawulo, era bangi ku bo mubalabye ng'avaayo n'agamba nti gundi oyo mwali mumpeeredde akalulu newankubadde nga tali mu movement. Lwakiri n'amupromotinga ayitewo agende mu paalamenti. Abamu babayambye nako okuwanduukulula ba candidate be babadde balaba nga b'amaanyi nga be bagenda okubavuganya okubagoba mu paalamenti. Wano be balwanirira ennyo okukuumira mu paalamenti nga babalabyeko ba potential candidate babadde balina biddiiru bye babakutulira ku fulo ya paalamenti. Beerimbikira mu bwannamateeka, kituufu nga bannamateeka naye ng'ate be bamenya amateeka namba emu. Beerimbikira mu kubeera ab'ebitiibwa, kituufu nga baabitiibwa mu bitundu eby'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo naye ng'ate tebaliivinga bulamu bwa kitiibwa. Kati nno we twogerera kyaddaaki, Jenerali Yoweri Kaguta tibahabulwa yeevuddemu n'apondooka n'ayatulira amawanga g'Abakyeruppe. Ono agambye nti ge gali emabega wa Kyagulanyi
era mbu ge gamuwaga okulaba nti gakyankalanya Uganda. Bino ebigambo njagala okubiddamu era nabyogerako edda nti mwami Tibahabulwa anoonya oluwenda ne bwe luba luti ne bwe ruti wakonekitingira Kyagulanyi ku buyeekero bwe obutujju. Oluwenda ne bwe luba lutono bwe ruti kyobula twabakunga nnyo okuva edda ne tubagamba bannange enjiri President waffe Kyagulanyi gy'atunda naffe gye tuba tutunda eri abalala. Bw'agamba nti tubeere non-violent, tubeere non-violent. Bw'akeera ku makyala tuga nti kakati tumaayukemu, kituufu tuba tugenda kumaayukamu. Naye bw'atugamba nti katukuume obuntu bulamu mpaka akalulu bwe kanaatuuka oba n'ebinaddirira, bannange mbeegayiridde tukuume ekyo kubanga gwadiringa naye amumanyi. Olaba amukako okujja ebigambo mu kabada gy'abadde abiterekedde emyaka nanga tanyega. Mwami Tibahabulwa nga yeewaze okwogera ku Bobi Wine bukyanga atandika trail. Naye kati we twogerera wiiki eno yonna ewedde oba bamuwandiikidde ebbaluwa emulaga nti nno bibi, oba bamugambye tokyayinawo hope, oba bamugambye ne boonaakola otya ne boonaatetenkanya okubba akalulu kubanga bino ebyakakuume byamufuukidde kakuume, ebyakabanje byamufuukidde kabanje. Yali amanyi nti nno bw'anaakangamu awo kigenda kuggwa, naye baaba abantu bagumu era abantu bali ready okweŋŋanga oyo yenna eyeekika mu kkubo lyabwe ery'obutakuuma kalulu kaabwe. Mwami Tibahabulwa bw'ati bw'ayogedde. Kati gw'obanga oli mu movement nga mukamawo bw'ati bw'ayogera ng'atulaga okutya kwe mu bigambo n'ebikolwa, kuba amagye agakuumye Robert Kyagulanyi Bobi Wine omwagala bangi jjo ng'ayita ku luguudo lw'Entebbe nabadde manyi tetujja na puulinga crowd yadde ofunayo omuntu ku magye ge twatambudde nagaaga ebyokwerinda nga mayitirivu nga n'abantu babagaana okuyita ku luguudo olwo okugoberera gundi trail. Natiddemu ne ŋŋamba kakati oba mwami Tibahabulwa ekiri Entebbe kikyataddeyo, naye tugenda otuuka Entebbe nga namungi w'omuntu yeekulumudde okuva mu bitundu by'Entebbe byonna najja kulaale. In fact venue we twabadde yabadde nanfunda ku population y'abantu be twafunye. Kati eki kikulaga ki? Nti byonna ojja kubikola but you can never block change ng'obudde bwayo bwengedde. Buno obudde bwe tulimu bwa nkyukakyuka. Okwewala enkyukakyuka okuyitamu ng'embiro oyina kweteekateeka. Nkiddamu okwewala enkyukakyuka okuyitamu ng'embiro. Wano waliwo bamediiki mutubuulire eddagala ki eriyambako okwewala embiro oba eriyambako mu budde bw'embiro. Mwami Tibahabulwa atandika okulimira oba magnesium. Mwami Tibahabulwa enkyukakyuka egenda kuyitamu nga kiirukano, egenda kuyitamu nga mbiro. Oyina okubeera ne magnesium okumpi okulabika nti olubuto lwo lunywera. Paka kati tekyadda mabega yayingidde eno gakyali mabaga. Katumala ova mu vidiyo eno katono nkomewo tweyongereyo mpola mpola. You see people like Bobi Wine and his foreign backers, the Europeans who back them, they are not very clever. They don't know Uganda. Maybe they don't also know Africa. I don't know the reasons for these ones withdrawing, but some of those who have withdrawn, the main reason was that the opposition, especially not all opposition, part of FDC and NUP, their plans are very evil, planning very bad things, riots, killing people, doing what. So some of these candidates who withdrew say, we joined you, we thought it was politics, we didn't know you were criminals, so they pulled out. That's one of the reasons. I don't know whether they have said so, but they have told me, some of them have told me, that they cannot associate themselves with betrayal, because these are really some of the people are really worried about Uganda because Uganda is very strong. Economy is growing very, very fast, very strong. You saw today in the papers. Now we have got surplus on the current account. Our export earnings are more than our import bill. Import bill is now less by $2 billion.
Now the economy is growing so much. The security is very strong. So some of these people are really worried about Uganda. So they think they can use these people to cause disruption. Wapi banani. Anagazako. We are not going to have it. That game is finished. They should go and do it in other countries, but not here. So I congratulate you, Mkurukeyo Banange Bazukulu, Mkurukeyo Jembade, tubaniriza wano mnyumba yamwe ey'obujajja. Ebigambo ebyo mwami Tibahaburwa n'abamutembeeta bavudde mabega nga bajja babitunda mu bantu nga balaga nti Kyagulanyi alina connection ku buyeekero bw'obutujju baamuteekako Kemmundu mu 2018 ne batetenkanya okulaba nti buli kadde konna ke bafunyewo oba oluwenda lwonna kati emakindye mukimanyi nti n'abaana 8 baakwatibwa 8 over 80 people baakwatibwa emakindye awo ninga bakwatibwa lwaki mulwakujja kulaale ne bajja ne babeerawo kulaale tebalina fujjo le baakola tebalina muntu gwe batta tebalina muntu gwe babba naye ne babakwata ne babaggalira mu makomera kubanga mwami Tibahaburwa ya agenda ye bangi mwandibanga temumanyi lwaki promotinga nnyo agenda y'okufuna obukonge akakonge ako kagenda fuuka akakonge mu budde bw'okulonda nkiddamu akakonge kagenda fuuka akakonge mu budde bw'okulonda bakugambe nti mashini efudde naye bw'oba n'akakonge jangu olonde enjiri eyo electoral commission tegitunda ku mikutu emigatta abantu nkiddamu enjiri eyo electoral commission tegitunda ku mikutu emigatta abantu nabagamba ngenda tambula village pa village kyalo ku kyalo ngambunye enjiri eyo ey'enkyukakyuka buno buledio bw'oku byalo mubumanyi obwo bubika abantu bwenjagala tugendeko ekirango kiba kya 10 roughly between 3000 ne 5000 3 ku 5,000 ekirango ekyo naye ng'ate kiteeka impact nene nnyo ku community ekirango ekyo ekiba kiyitidde abantu bagende ku parish bafune obukonge bwabwe beewale okugobebwa mu layini ku lunaku lw'okulonda electoral commission tekiranga oba mukiraba byabakama akalulu kaamutuulamu dda mu kubeera nti akalulu kaamutuulamu alekerera byateekeddwa okwogerako n'ayogera ku byatalina kwogerako atapputa amateeka mu ngeri ya kifuula nnenge wabula batutayimingidde awo kukwata bye bakwata baggalira mu makomera era baganda bange mbakunga twebeereremu nkiddamu mukadde kano twebeereremu yali Honorable Goreti Namugga yatugamba red mu budde buno tugyetaaga okujambala naye ate obudde buno red threat eri gavumenti ya mwami Tibahaburwa nkiddamu Honorable Goreti Namugga yatulabula era nange mpagira enjiri ye yatugamba nti mu budde obw'okulondanga buno bwe tugendamu kala yaffe eya NUP tugyewale not until after the general election nga balangiridde awo ne tujjayo kala yaffe entuufu lwaki bagamba bino kana akadde ke tulimu kabendera kana akadde mwami Tibahaburwa awa order bakwate buli yenna gwe balabyeko kaabanga alina affiliation ne bweba ntono omuntu kyangu nnyo okumukwata ne ovulo nga ya red nga teriko kigambo NUP ne bamuyita wa NUP muno obudde bali mu kutya bali mu kweraliikirira kyova olaba mbagamba nnyo nti obululu bwaffe tubukuume mu bukambwe obw'ekitalo tubukuume nga tuli bakaawu ate era electoral commission amawulire geevuvuba obutatuuka mu bantu nago tuga promoting najja wano nembeegayirira nembagamba neetaagayo ekinene nnyo miliyoni 1.5 eya Uganda ng'omulimu gwe ŋŋenda okukola gwe gw'okutambula nga ŋŋenda ku byalo eby'enjawulo ncoordinatinge n'abali mu district ez'enjawulo online wano abaana bagende nga bateeka ebirango buli gwempa ekirango nga mpa accountability nti ekirango ekyo akitaddeyo era nenkiwulira nga kirangibwa abantu bagende bafune obukonge tuyina ennaku ntono nnyo okutuuka ku 13 January lwe bagenda okulekeraawo gaba obukonge obw'okulonda akakonge kano ke kakuyambako okumanya wa wooteekeddwa okulondera kayite voter location slip mbegayirire n'obuwombeefu obw'ekitalo buli muntu yenna ayinayo akatono kayina bambi akatuwe tulabike ng'enjiri eyo tugibunyanga bukyali kubanga natuukako ne ku parish eyange yennyini
Wiki eri ne bangamba akakonge tekannaba kujja nenge Electoral Commission yatugamba atandika okubu issuing nga 15 mbegayiridde muyimirire nange mu mbeera eno tulabike nga ate enjiri yebuna buli wamu tugende nga kyalo ku kyalo lunaku nga balanga emirundi ebiri abantu bagende bafuna obukonge benyigire mu kulonda tuleme kuwa mwaganyo baluwenda mwami tibahabulwa wananyagulira kalulu kati njagala batwala mu video eno mwabatamanyi mitembo Kyagulanyi Robert mujiwulire ono gwe bayita Bobi Wine akaka mwami tibahabulwa okwatula naga bannaye akagatto ka nkambadde naye ne kantuuka omuvubuka annina ebweru w'eggwanga eyo buli kimu gye bitandikira entabire etandikirawo mu Amerika mwami tibahabulwa abalumbye emirundi mingi abe UK ab'omu Amerika nakola effujjo erya buli kika. I can authoritatively tell you mwabali e Bulaaya you've done more good than harm. Ebirungi byonna mu bitukoledde particularly okugendanga ku buli kitebe ne mulaga obutali bumativu bwamwe. We cannot thank you enough. Ng'ogyeko data gwe mugula emmere gye mutuwa okugabirira n'okutuyambako ku headquarter NUP. You've done more than enough. Era mutubanja kinene fa bali ku ground. Mwebale nnyo mwebali eddala kuba bino ebigambo byali mu kwogera maanyi gammwe mumutadde ku nninga natuuka n'okubaatulira mwe muli emabega woono naye ng'ate ani ali emabega wa Kyagulanyi bannayuganda. I can tell you openly mwabali mu movement amawanga g'abakyeruppe tebakulima nti ge gapika Kyagulanyi. Ffe bannayuganda ffe Kyagulanyi era ng'oyagala okugyawo Kyagulanyi olina kumalawo ffe ffenna ne bw'onaakwata akabinja konna akamwetoolodde nga golooza nti nno ye Kyagulanyi wa bannayuganda bonna ye Kyagulanyi. Kyova olaba ne baatwala ba Edi Mutwe Bakireewo ba Mufumbiro ba Madada baani ba Gaddafi ba Bobby Young. Bobi Wine akyayimiridde ate ng'ayimiriridde mu maanyi. Oba muntegedde kati katugende mu video eno nkomewo. Baali bakugamba mujje n'Museveni tata Kyagulanyi bwe badde bakugamba babadde bakukumatiza nti Kyagulanyi talina kyali tetumutya. Babadde bakugamba tebamutidde. Obuwagizi bwe bwakendeera si kyo ye propaganda gwe badde batambuza kye kiboozi kye badde baguza abantu si kyo. Gwe badde bakugamba nti bwana kaguta kikoofira kiwalaata tatya Robert Kyagulanyi Ssentamu tunula wano oli kannabyabufuzi Uganda awo mboyina obuyigirize oyina experience obadde otambula oweepikamu omukka nga Ssekkokko ng'ogezaako kutula ku minzaani yemu ne RKS ngamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naawe tunula wano oli kayimbi otambula osaawa embaliga wavaawa ofunyemuko ka popularity akatonotono obadde mu ngeri ey'ettamiiro ng'oliko obucwiri otula ku minzaani yemu ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naawe tunula wano oli badde kannabyabufuzi wano e Kampala obeera wano ku TikTok nga bw'oba oyogera tusobola okulaba amannyo go gonna dental formula yonna tugiraba ng'osiiba wano obadde weepimapimamu ku Robert Kyagulanyi Ssentamu otula ku minzaani naye kati tunula wano mbulirizaamu gwe wenna oli kayimbi kannabyabufuzi oli buno bunnakatemba oli buno bu analisti oli kika kisifuddeeyo yeggwembu Jeno gundi ngamba Jeno Katamiira Jjobyo mbu yeggwani erinnya lyonna lye weewa tunula wano baakugamba tebamutya ono wano era baakugamba talina maanyi kati mpulirizaamu wamma ng'obucwiri bugenze obukubadde ku mutwe ng'okomyewo mu sensezza entuufu ng'otudde ne mukazi wo ngamba gwe kannabyabufuzi akaagwa omaze okunywa ebbakuli ey'obuugi yeggwe Mathias Mpuuga akabuto kakkakkanye. Put respect on the name Robert Kyagulanyi Ssentamu kangudiremu ngamba gwa kayimbi bw'owuliranga erinnya Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba salute. Put
respect on the name Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mpulirizaamu. Kampeyini zino nga zitandika. Kaguta baali bamumanyiiza era nga bamumatiza. Anti Kyagulanyi obuwagizi takyayina. You don't need to go over him. Era nga bamugamba kola kyakola. Try the non-violent way. Anti banno batimmawo. Abawuzi b'obunyama baali bamugamba talina maanyi. Let him go around and around. Kaguta Kiwalaata Kikofiira ngamba Namukadde baali bamugamba oyo Kyagumute yanafuwa. Era nga yakufuna n'obuyimbi buno bumezeemu amannyo amagego bwakafuna amagego nga bamugamba nti olaba waliyo n'obuyimbi obwakafuna amagego obumwepimamu baabuwe nga General Museveni bamulimba nti Kyagwa amaanyi tayina. General Museveni agenza okubuuka okugoba gurupu yamulimba nti amaanyi tayina nga kikeerezi. Mpulirizaamu kankutwala empola. Basooka ne bakugamba nti poliisi ekuuma mirembe. Nedda. Museveni baali bamukakasa nti Kyagwa obuwagizi tayina. Yamala kulaba kyali mu Northern Uganda nga bakoze buli ekisoboka. Omusajja ng'ali ati laba nno mwana nze nsima mbagamba wano buli lunaku bano abantu tebageziwalangako. They've never been smart in their entire lives. Tubadde bebafu just. Kankudiremu Kaguta Kiwalaata tabadde smart, tabadde mugezi, abadde afuga bebafu. Abebafu kasita bazuukuka buli tactic gye yakozesanga tekyakola. Mbulirizaamu olaba Museveni addayo ku tactic ey'omu nsiko eno wano. Kati gwe nga bajja bakusiruwaza bakugamba Kyagu talina maanyi, nga naawe otuula kisajja kyattu kikazi kyattu nga bakumatiza nti Kyagu yanafuwa ono wano. Kati kankubuuza ekibuuzo, mbu wano badde bamukuuma kuki? Mbu Nalukalala Jamiru mukulu babeera bamuleta mu kkooti bamuleta bwe bati. Mbulirizaamu kino kiraba eri omuntu ow'amagezi amatonotono ngamba wano nga wakola kitono alowooza nti wano Museveni afunyewo credit. Kanziremu eri ow'ebyokwerinda bino ebyakoma mu senior 4 tebyalaba nnyo ku hardship yaliko mu kajeno paper where you think beyond kyewasoma. Bibeera birowooza nti wano byawangudde era wano ogenda sanga kikosi ekibadde wano nga kigamba tusobodde. Kati biyeyo wakasebo ne bakazi bayo bigamba omusajja tumusobodde oba abuwe. Embuzi embaata ate zimbaata kabuzi. Mbulirizaamu amagwe ka Osakali eyo akoze kino nze nkwebaza. Kanziremu gwe ka Osakali eyo mu busiru bwaffe bwe tufunira in your stupidity we gain. Kati mbulirizaamu mu busiru buno tufunamu tutya? Okusookera ddala bo bennyini batuyambako okulimbulula ebirimbo bye baalimba bye biriwa. Talina maanyi, talina buwagizi. Kyokka mu kavidiyo kano babadde bakugira abawagizi be kumugoberera. Kati General Museveni yatandise zanya kifiiriza nti akageri kekiri nti nze tebakyankuŋŋaanirako, ne gwe baagala tebagenda mukuŋŋaanirako. Mpulirizaamu omwami ono omulaba waliwo akayimba kakamu we yagambira abatamwagala, yabagamba gye mukoma obutanjagala gye nkoma okusinga ennyo ku abo be mwagala. Ngudiremu muzimu ku nnyimba ze back in the days, ndowooza lwali lwa Mr. Kataala ayinamu kapaati akagamba eri abatamwagala specifically, yabagamba ate abateesa abatanjagala gye mukoma obutanjagala
gye nkoma okusinga ennyo ku abo be mwagala. Ebyo bigambo bikwata obiteeke mu politics olunaku olwaleero. Bwe weetegereza obulungi, ono omwami gye bakomye obutamwagala abaddimu ya Museveni, public gyekomye okumwagala. Kanziremu wano. Omanyi lwaki tabaddiza? Era omanyi lwaki mu strategy ye temuliimu kunyiiga n'oreactinga? Omanyi lwaki atukubiriza okusigala nga tukuumye kamunesi yaffe wakati mu operation lwansonga obukakkamu bwaffe bwe butuwanguza okuva ku bye batukozeeko, bwe buteeka General Museveni mu kifaananyi ekituufu bwe twagala tumuteeka abantu bamulabire, ate bwe bumuteeka mu kifaananyi ekituufu bwe twagala aba international community emulabire. Mbulirizaamu, amaanyi ga RKS gali mu composure ne calmness. Era ekimukubya General Museveni kiri kimu, nti wano General Museveni tewakola. Tamanyi bwe bakakkana, bwe badiringa na muntu akakkanye. Abasirikale be yabasomesa kintu kimu, yabasomesa violence. Ate ffe RKS yatusomesa butya bwe tukakkana wakati mu violence. Obuwanguzi bwaffe n'amaanyi gaffe gali mu composure, gali mu kusentalinga mu calmness, kusigala nga tukakkanye, kussa out obusungu wakati mu tukolako ebikolobero. Awo bwe tuwangulira eno gemu gye tuliko eri psychological, naye tuwiningira bwongo. Mu kino Kyagulanyi amaliriza ayina 10 nga Kaguta Kiwalaata Jeno Kigatto 0. Oluvaawo nga mugamba nti bano bali simaatye wa kwani ku alake pulirizamu okyawakana nti ono si His Excellency the President. Program eno nga bulijjo ewagidwa Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa. Munoonyeko ku namba ye weri awo gwe wenayina embeera muyite etali nnungi, akulombera edduwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi. Baana ba maama, ebigambo njogedde bingi, kambatwalirewo direct mu vidiyo eno. Enkyukakyuka eri mu kkubo teyeewalika, eriŋŋanga trailer etakyayina bureeki, either gwe okugiviira oba okuguma ofe nayo. Oba muntegedde? Eriŋŋanga trailer etakyayina bureeki ng'ekkirira. Trailer etakyayina bureeki ng'ekkirira eba y'amaanyi, y'enkyukakyuka gye tulimu. Oyina kugiviira oba ekutomere efe mpaka bwetuukayo gyegenda. Katugende mu vidiyo eno abankuumire, mbaagala nnyo. Ekyamazima oba oyagala oba toyagala eggwanga lino lirina okukyuka. Kino oyinza okuba tokyagala kiwulira mu matuugo, naye nkimanyi okyetaaga. Omuntu yenna atakyagala ayinza okuba ng'alina kyalya naye weewuunye nti ensimbi z'olinga ezo ezikuwaga osobole okuba nga toyagala ggwanga lino likyuke lifune ku mbeera ennungi. Ekyamazima ensimbi ezo zizo za mwewa musolo era gw'oziwaayo. Kino njagala okitegeere bulungi nti ensimbi ezo ze bakuwa kiringa omuntu bw'anajja n'akumenyera ennyumba n'akubba n'akuyita n'akugulira ekyemisana. Ensimbi ezo gwe z'olaba gwe ze bakuwaako zizo ze zibadde zirina okukola oluguudo, ze zibadde zirina okukola eddwaliro, ze zibadde zirina okuteeka eddagala mu ddwaliro, ze zibadde zirina okuyambako ku masomero. Ensimbi ezo amafuta ago g'olya bagamba nti ffe twagala simanyi twagala byengedde, amafuta ago ga ggwanga kyokka effamire emu yagekkusa. Njagala okutegeeza ebintu bino birina okukyuka. System yafa. Ovanga ku gavumenti obanga system ng'omuntu bagikozesa bukozesa kye baagala, nti kooti omuntu akukwata n'akusibisa system so nga si mateeka. Oyinza okumbuulira lwaki abalamuzi tebasobola kuwa bawayiswa ba Edi Mutwe? Oyinza okumbuulira lwaki ba Bob Yanga? Oyinza okumbuulira lwaki tebabawa beyiro? Muntu ki gwe batta?
era oyinza okumbulira lwaki. Oyinza okumbulira lwaki abalamuzi kooti abantu beyagamba nti tebasaanidde kutwayingibwa mu kooti y'amagye. Okuva kooti y'amagye omwaka mulamba lwe yavaawo ne bagizaawo mu Kimpatiira, abantu abo tebalabikangako mu kooti wantu wonna. Noyinza okumbulira ab'akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu ggwanga bakola ki? Era baliriddawa. Kwegamba gw'oli mu kulya obusente bwe bakuwa ne bambi nga n'obusente bw'okayanira bubwo ate bamala babukujjako kubanga kiringa ng'omuntu bw'anaddira eno nga bwakuwa essente naye ng'emabega yasimayo ekituli sente buli wazikuwa ziyitamu. Ekyo nno kyefaanaanyiriza obulamu bwennyini nti olya n'ebyoyita bikuyita mabega. Oba ekintu ekyo kitegeera. Ekintu ekituufu kyalibadde nti eggwanga lirina obulamu. Eggwanga eririna obulamu, enguudo ziba nnungi, amalwaliro nga malungi, amasomero ng'olina gali affordable, ng'amasannyalaze tegavaako, bw'otuuka mu kibuga nga weeyagala, nga buli kintu kyonna kirungi. Naye omuntu asobola okujja n'azimba omwala weero nga kyazimbye kituufu. Naye nga talina pulaani ya KCCA ne KCCA temuyambyeko, batekinikolas tebalina kye bakoze, emmaali y'abantu neefa ne babasuubiza obbawo ebyoya by'enswa. Naye nga ne ssente ze bakuwa zizo ezaali badde ate zikola ekirala. Naye olwa sisitiimu enfu gwe n'osalawo obeere bw'otyo. Oyinza okumbulira musirikale gwe gwe bayambazizza ekiyunifomu olina emyaka 20, 30 kubanga mwenna be bayambazizza mbatunuulira n'embala. Waliwo abalina ekiyunifomu ky'ekikuusikuusi, waliwo abayambadde ebya poliisi, waliwo mwenna mwakajja. Muli baana bato. Ekikukubya munno we muli egimenti munno omukuba omutte ng'ofiiririra omusajja ow'emyaka 9 kyekyaki? Nze ntunuulira mukama gundi CDF Geno Muhoozi. Lwaki omusajja okuba omwana we okuba egimenti munno bwe mujja okujuuga mubeere mu nsi? Apiiru yange egenda eri pastor pieces. Mwe mulooza temwagala kubeerako wali mu ggwanga nga nammwe mweyagala nga muvuga emmotoka zammwe muli mu country home nga mweyagala mutuddeko wali ewaka ng'eggwanga likyuka. Tunuulira ng'abasajja ba Bush. Nowulira nti Bush senior, Bush junior, Bush ani. Otunulira bagundi ba Rockefellers. Tunuulira bagundi ba Clinton. Muli badinga nammwe mwenna mutudde wali nti naawe osobola okuzimba kaliya y'ebyobufuzi n'okomawo n'oweesimbayo ku ligasi ya kitaawo gye yakola. Naye kati ogenda kuŋŋamba nti legasi ya kitange nga amakooti gonna yagawamba tegasobola kuwa bantu bbeiro. Legasi ya kitange nga abantu bwe balwala abanene baddukira bweru. Legasi ya kitange nti yakuba abantu emiggo. Lwaki oba oyonoona ebintu by'okoze ebbanga lyonna fe abakusimbira ebitooke? Twetaaga abantu bagambe nti omusajja kubanga nze kankubuulire enkyo ojja kuba toliiwo n'ezadde lyo nga lisobola okujja ne lyesimbawo. Ba Bush junior bazimbidde ku ba Bush senior bakitaabwe. Essaawa zino Kinyata ali ku gundi ya jjajjaawo oba oyo yali jjajjaawe Uhuru Kinyata eyasooka. Negwe ng'ogamba nti eggwanga embeera gye lirimu mazima ddala liri ku ssaawa esemberayo ddala nti buli kasente akajja katunuulidde musajja oli omukulu. Buli kasente akajja konna bajeti egenda ku magye kukola kinti kukuba bantu kugula bayisimbyewo nti baki nti bannuupu. Sente zigenda wanti kuba Madamu Anita Amongi nti lwaki nti kuba tayagala kumwesimbako. Iyo impunitism tesobola kukola. Kolera abantu ng'obakolera ekituufu. In fact nze neebuuza tine bwambyulensi buno mu Uganda obwo bwe buti obwo simanyi butaddeko ekifaananyi ky'oweesimbyewo. Uganda tesobola kubeerawo ku byabufuzi byokka. Kubanga otaddeko ekifaananyi simanyi kyagundi yaguze ambyulensi obwo bwonna tebikyakola. Eggwanga ettuufu amalwaliro gaba ne ambyulensi entuufu eziri treated ezirimu buli kintu kyonna nga si byabufuzi. Nti omuntu bamulonzi simanyi agule bwa ambyulensi kubanga eggwanga lyafa. Ddala omunabyabufuzi MP alina kugula ambyulensi.
n'eggwanga fu bwe tubagamba nti eggwanga lisobola okukyukako buli muntu ayagale ng'osobola okuba nga ogenda n'owangula omusango mu kkooti ku merit so si demerit ate n'owaayo ssente kati oyinza okumbuuza nti lwaki omusango gwa Walukaga lwaki baagusaze kiro kkooti kyezikola ekiro kakati bwe kibange eno gundi ya Walukaga teyina makulu kakati ate lwaki asoma diguli eneeba etya amakulu oyagala kumbuli ekitooke kissizza nga tekiina mugogo gukitwala waggulu mubabuulire ddala nti ebyo byonna ebyamasiwa entry byabubbi bwa ssente tebirina makulu kuba kakati gweyagala kuŋŋamba nti gundi waali naye nga tebaamuzaala kyogamba omuntu waali naye nga Yesu talina kitaawe talina nnyina ogamba otya nti omusajja ali mu kusoma diguli bagenda kumutikkira nti ate ebbaluwa eyamutwalayo teyina makulu nti ate yaggwako kakati eba erina meriti kati ko diguli gyasoma yaki n'ebyonna byonna infinitism nakubeera nti nno ebintu tebisalibwa mu mateeka matuufu na bulambulukufu tebitegeerekeka naye olw'okuba nti bonna bakolera musajja tewaliwo muntu kati goyinza okumbuuza nti lwaki muwondera Kyagulanyi ne mukuba emiggo ne mugaana abantu okutunda emmere yaabwe omuntu yali badde agamba Kyagulanyi ajja mu kitundu kanjo ky'enkoko kanji obwavu bulinga obwavu mu ggwanga naye abantu tembawadde na budde bukola tuli mu gundi mu budde bwa Christmas ensi yabeeranga ewunya evvumbe naye nadde abantu okwokya akakoko kulaala ya Kyagulanyi tekaliiwo bantu babeera ku masasi babeera ku kiki abantu baalisigadde bali enkoko banywa omwenge gwabwe nga beeyagala kubanga gundi abaddewo Kyagulanyi agenze awo ne basigala ng'omuntu aga Kyagulanyi bajja mu kitundu nafuna akasente naye temubakkiriza miggo kwata tugende bakube kiki bannange Uganda owulira ng'ekutamye n'ogamba tunaabeeranga mu eyo embeera n'osaba Mukama Katonda n'ogamba Mukama Katonda wange ye yasirika ddi tulinga abaana ba Isirayiri be yasiriikirira mu ddungu okumala emyaka 40 tulinga abali mu twaki tubonaabona mu mbeera bw'etyo olwo kiki ennyo Mukama waffe Katonda waffe ekitiibwa ky'amawanga kiki ekiriwo bannange kiki abantu abamu ensimbi ze baasasula eri Katonda tusaasire Mukama Katonda tukogeddeko bubi ne waliwo kisukka